nze nina ekitundu kyenkiikirira abakiina Kawempe North ku lukiiko olukulu olw'akatale era nateekayo ebibiina tubiyita Kisoboka twegattiramu n'abantu abeeteeseteese obulungi abagala enkyukakyuka ne tuteekamu akasente ne tulaba butebe tusobola okwewolera nga tukeewola ku muwendo ogwa wansi ogamba interest rates nga ziri waggulu nolwekyo bimanyaba munonze ate kigenda kuyitirira buyitirizi n'ebitundu bino ebirala byebadde sikiikirira bisobole okufuna omukisa naye njagala kumaliriza n'ekigambo kino badde nina kampeyini gye natandikawo bwe bafuna omukisa okwogerako ku muzindaalo oba ku rediyo oba mu bitundu mwembeera njagala okusingira ddala okubangula bannayuganda bategere nti buvunaanyizibwa bwabwe okugoberera enfuga gye babafugamu mu ggwanga lyabwe ti bannayuganda bano bwe balaba tebategedde tife tulina obuvunaanyizibwa mu Uganda tugenda kubeera n'ekizibu kinene okusobola okugjako dikiteeta Museveni ne banne nolwekyo obuvunaanyizibwa bamwe abali wano n'abali eyo abatulaba ku ntimbe za TV n'abatulira ku rediyo okwenyigira mu by'obukulembeze n'eggwanga lyammwe kubanga ebizibu bye tuwangaala nabyo ebisinga obungi biva ku nkulembera mbi gye batukulemberamu abasajja babbye ssente balina amalwaliro mu mbuto zaabwe balina enguudo mu mbuto zaabwe balina amasomero mu mbuto zaabwe tuuzi twabalaba nga babba ssente z'abakazi abanaku n'abasajja abanaku ab'ekkalamojja nolwekyo obuvunaanyizibwa baffe abakyasobola okwogera kubanga tulina omukisa baganda baffe bangi batugenzeeko n'abalala bakyagenda naye fe balina omukisa nga twogera twegatte wamu twerwaneko tutwalirize badikiteeta n'ababawagira n'ababayambako buli gavumenti ejja mu buyinza eba erina obuvunaanyizibwa bwa kulwanyisa ebizibu bisatu byokka tekuli kyakuna: obwavu, endwadde n'obutamanya. Gavumenti efugisa enkanu ng'ekulembera munnamagye Museveni ewaffe tesobolanga kulwanyisa bizibu ebyo ebisatu byenjogeddeko: obwavu, endwadde n'obutamanya. Ebizibu ebinene ebiriwo tolina bw'osobola byawulamu. Bw'otunuulira obwavu buleetera abavubuka okulemererwa okusoma, ne batafuna bukugu, ne batafuna mirimu, ne babeera mu kasolo gurupu. Abazadde basula mu mbeera mbi. Enguudo zaffe zijjudde agannya. Nabwekityo tuli mu kaseera kazibu. Ebizibu tolinaayo kimu ky'ogamba wabula byonna olina okubinokolayo. Tetulina bujjanjabi bulungi, tetulina byanjigiriza bitegeerekeka, enguudo mbi, tusula bubi, abavubuka tebalina mirimu ate tebaweeka mirimu. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Okusookera ddala ngenda kusooka nebaze pulezidenti wange Robert Kyagulanyi, His Excellency the President of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mutuleke engalo ez'amaanyi. People power! People power! Manya bagoogedde yenze Kachika Freddy. Obuzibu obuli mu Kawempe North ekisookera ddala byanjigiriza. Mu Kawempe North tulina amasomero 2 aga UPE. Amasomero aga naye amasomero gonna ogagendamu nga gagudde olubege. Juzi nali ŋŋambula ndabege abaana bakoze bati aba P7 ekyemunanda bananga mwana wange kyetuliko tetukitegeera. Wasomeseza wabi essoma ligudde olubege, akasente kafuna tewali. Omusajja yaŋŋamba Edmansa yantuuza naŋŋamba tulina abaana 105 buli mwana bamusasulira $250. Omwana wa UPE ow'e Kawempe agenda kuvuganya n'omwana w'e Buddo. Can you imagine? Basebo ne bajja bana Kawempe twagala tufeeyo. Eno gavumenti etufugidde emyaka 4 kwebuunya ggwe atakwewuna nze gweneewuunya ogamba ng'okyebase nga baakakuvugira emyaka 4. Masomero mavu mabwali temuli ddagala genda Kawempe Kawempe ebisubitina mana Kawempe egenda kuwali emulago egundi wali Kawempe wali doli oli Kawempe genda abaana abakyala bafanga bazaala kirumya kikwasa ennaku ku gavumenti etufugidde emyaka 4
nga tesobola kuteekayo ddagala malwaliro, nga tesobola kuwa bujjanjabi bakyala. Abakyala bafa baganda bange, muve mu kuseka. Eno 2025 nga His Excellency the President of Uganda bwe yagambye tusiimudde, twetaaga ne twerwanako. Abooluganda amazima gali nti Bannakawempe North n'eggwanga Uganda tuli mu buwambe, tuli mu buwambe. God bless you. Ekisinga Olympic North gyebaddemu ng'omukulembeze gwerusiwano okumala emyaka egisobamu 2. Ntunuulidde nga endwadde y'obutamanya, ndwadde nkulu nnyo, ng'era etwalira munnabyabufuzi okuginnyonnyola abantu bewangaaliramu nga tebasobola na kutegeera mbeera gye bakulemberwamu. Abantu beerabidde n'enkulembera ebakulemberwamu. Tebamanyi oba tuli mu multi-party politics, tebamanyi oba tuli mu NRM. Ekitundu kyange kiwangaaliddemu nnyo abakyala bangi nga ye bannannyini maka ng'abaami baabaddukako dda olw'embeera ey'obwavu ng'abaami tebakyasobola kuyimirizawo maka gaabwe. Kyova olaba nga muwulira nnyo bugulupugulupu obwo kasolugulupu n'ebirala. Kyova olaba mu pulogulaamu yange mulimu okukola essomero ery'abakulu, buli muntu asobole okufuna ku buyigirize, ategeere ku bibigenda mu maaso. Mu nnaku 2 emabega nakyaliddeko Honorable Shamim Malende nga ŋŋenza okumulaba olw'obulumi bw'ayitamu. Ne mmutegeeza nti nsaba Katonda nnyambe mpitewo nkwatire NUP bendera nsobole okukulembera abantu ba Kawempe, naye obulumi bwe nnina bw'okulaba ng'eggwanga lyaffe terifugibwa term limit, onyambeko tukisindiikirize, and the time is now we get the term limits in Uganda and in Kawempe North in particular. Neyanziza nnyo neyanzeege nga bwe nasoose okwogera, ekimu ku bizibu ebitawaanya bannakawempe oba ekisoomooza bannakawempe bya bulamu. Mu Kawempe eddwaliro erisingayo obunene Health Center 3 va kweno National Regional Referral Hospital, ate nga mukimanyi bulungi death trap, teri ddagala abasawo okukolako omala kufuna kaki kasente. Tetulinaamu na ddwaliro liri ku mutendera gwa Health Center 4. Mukimanyi bulungi nti ekitundu kyaffe kiri mu nzigotta. Ekitundu ekiri mu nzigotta, akawuka kamukenenya kalidde abantu baffe ewaka ne mu kibira. Mukimanyi bulungi olwaleero obuyambi babutusazeeko obw'empeke za ARVs olw'abannakyemalira okwefumbekeza ku ggwanga lyaffe n'okutuyisa obubi olw'okuba tuwaŋŋanguka ne tugenda mu mawanga g'abazungu mu Amerika. Njagala okubategeeza baganda bange nti ekizibu ekyo kitukutteko. Nabagambye ARVs omukebe gugula emitwalo 75. Munnayuganda ekyowa bulijjo asobola okwafoodinga sente ezo nga bw'oba odivaidinzeemu olunaku. Munnayuganda kitegeeza buli lunaku waba yeetaaga empeke emu, alina ogigula nnusu 8 at 8,000 shillings. Someone alina okunoonya eddagala lyaki, eddagala ly'obulwadde at 8,000 shillings. Omuntu alina okunoonyayo ne sente z'okulya. So omuntu asobola okubeerawo nga mwavu, omuntu asobola okubeerawo nga tasoma, naye ate omuntu tasobola kubeerawo nga si mulamu. Mwebale nnyo, mwebalire. Webalire ddala. Mulaba nazze n'ensereko Moses saving box. Mulowooza lwaki nazze nayo? Kubanga bali wano ate azze nayo. Bano abajja wano bagenda kukusa mbuto zaabwe.
nze nabagambye nsereko Moses ete wakayima akasola akasinga obugezi oba namugamba simanyi luzungu kirwogedde abantu bagoba oluzungu bagala ffe abahakisoni abakolerawo nsereko Moses mane nsereko Moses saving box mugiraba abasinga temuntegeera nsereko ndi musajja mukakala kuba neisanga mwavu nina kampuni ewola sente nsereko Moses mane lending company mugiraba bino sibyakusanyukamu obusanyu kibona olaba wesomere olabe nsereko Moses mane lending company wali mukama wange tugenda kwongerako katono twagala kumanya oliga yagala okwewola kuba muno engineer atugeri yayogedde ku lending rates asaba 3%. Twagala kumanya kampani yo ekola etya abalinda kubanga abantu bangi bewola ne babakwata babayisa bubi ne babakuba ne baddako ebyabwe eyiyo gyoyogeddeko kirungi nyo wagiteekawo ekola etya okuyamba omuntu wa bulijjo neyanza mukama wange musake mutegere nsereko Moses yandi akalulu ka 221 wekagwa bwe kati neŋŋamba nsereko ng'omusajja omugezi nkoze ntya okuyamba abantu bange neŋŋenda mu kyalo nentunda ku ttaka natula eka 10 ez'ettaka netandika kampani eno gye bayita nsereko Moses Money Lending Company netandika okuyamba abantu abeerubaga nos ekyo bakimanyi ndi ku ground Mr. President okubana bakusudiya wano bakusudiya Mr. President nzendi ku ground esebo nzendi ku ground nze sigala kuyamba bakawembe nosi bokka nemojanga ofude match east ofude match west nsereko Moses mwendi era bayamba abanange kisobulawo otuwabulijjo ekyo nkimazi ekyokulala mukama wange nekukwatagana n'okusoma basalis obundi wano bweniyupi olina mulekwa natolina wadde n'ekikumi nina amasomero minded nursery and primary schools ddala muba tolina busobozi bwa sente bulungi jangu otuukirire osobola okubawa basale ekirala mukama wange nga wekunyonyodde ebikwatagana n'ebyobulamu badakawembe genda bateerawo akalwaliro akatonotono esebo genda bateerawo akalwaliro akatonotono bagulire ambulensi loza kuwulira nti ate manifesito yange yey'amaanyi bano bali mubasudiya mutuufu esebo mukama wange ebirawo n'abantu bano saagala kulyanzeka banange nze nabagulirirewo nadde miliyoni 2 ebagenda okumba gula emotoka sigenda gula emotoka ekitanda yakolerera nerebazetaga ezituka 10 ezo sente miliyoni 2 genda ziwa abalonzi banga bakawempe nos buliokuwa emitwalo 5 ku mitwalo 10 wanjagala bantu bange babeere bulungi sibana bagenda kukuta embuto zaamu eyasaba kutuufu Yes,
ebyobulamu n'abakyala ensonga za Buganda zengirira okutambuza mu maaso naye ensonga za gavumenti zo kyange okugijjako naye nga ensonga za gavumenti sigenda kuzitira ensonga za Buganda Sebo, Mr. President, amaro musabu kutegeeza kawepe ile bisikiriza ninakwogera ebizibu bisatu ekizibu ekisooka kawepe ina kuwanayo ebyobulamu si birungi n'abakyala ebiina gye bawangalamu zena ku bizibu ebyo binyonyodesebo nako bwetuuse kawempeka kawempeka akasibamu emyanya egyo ekkulu kawempeka kawempeka akasibamu enzizi eziwera ttaano anyamba abantu abantu babatuuseko obulamu mubyemirimu gye Mr. President kawempe yonna etudde kuyiika kasanvu mukaaga mu asatu naye kuyiika ekyo akasanvu mu mukaaga mu asatu musatu nzenga omuntu ali walusaba okusagawo ninako kasatu nga yiika ezo zonna naziteekako enfuna kuliko shopping mall kunako hotels nga nerasebo zayimiridde wano nina abakozi bisatu bebawempe kawempe ekizibu kyayo nga bakikuliwempe ekikunyonyodde nti amasima ebizibu byakawempe bimanyi abafuuka tebalina mirimu nti ekirungi sebo n'abantu abamu bakandideetu baffe betulina wano sebo era basula ku nnyumba zaabwe yambanyisiza bulungi yakubeera musaala ennyo okulaba nti nopromotinga ebyefuna mu kawempe obulamu bikozeeko abakyala nsobola okubawanirira embeera zisase neyanza nnyo moderator Mr. President abaka ba parliament abaliwo bamemba b'ekibiina mwenna nze Lwebaluswa Muhammad ndi musanyufu nnyo olw'abaganda bange bano aboogedde ebintu ebiyitirivu ennyo naye nga ebikolwa bitono nnyo 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 bebalabye. Mr. President, owatusindika okubeera nti abantu baffe bateekamu obwesige mu kalulu ka 2021 watugamba tukolere abantu tuleme kweggusa ffekka. Kinsanyusiza nnyo nti muganda wange ateteekanyiza bokisi ye ng'agezaako okufaanaanyiriza bokisi eyo. Legasi ya Honorable Ssegirinya kikulu nnyo Mr. President. Era kinsanyusiza nnyo nti kati ekifaana kye bagezaako okuwa ye musajja ono we tubadde tukwasaganya emirimu gino gyonna. Kawempe North gye twogerako erina obuzibu mu byobulamu. Mr. President wagamba okubeera ntukolera abantu tetwasetinga eddwaliro lyaffe mu nnaku 10 era ne tuliteekawo. Esigi njagala okwebaza nti wajja n'olirambula abamu bali bamanyi byakusaaga naye twaliteekawo era nga liyamba abantu. Eddwaliro eryo lyaggalwa oluvannyuma lw'okubeera nti tubuliddwa ensimbi nga muganda waffe asibiddwa. Mr. President, Mr. President neyama mu maaso go engeri gy'ogamba nti National Unity Platform tulina kuba abakozi ate nga service delivery gwe tutambulira ng'ezimu ku values. Mr. President, nze mu nnaku 10 bannakawempe North olw'omukulu ogwa muganda wange ono Honorable Ssegirinya guleme kufa ne Ssegibokisi eno okwempawalinga abavubuka unemployment mu Kawempe North yagala esigalewo olw'omukulu ogwa Honorable Muhammad Ssegirinya. Mr. President, mu ngeri y'enjawulo njagala okutegeeza nti nga tuyita mu kibiina kyaffe ekya Kawempe Youth Mission Against Poverty tusobodde bulungi nnyo okukunga abavubuka ba Kawempe North, thousands of young people ne tubakuŋŋaanya okulaba nti beetandikirawo batubasomesa okuyiga okwokya ebyuma era workshop yaffe weeryawo ku Gaza Road. Abavubuka bangi nnyo bayize emirimu egy'enjawulo
ku lwa Honorable Muhammad Segirinya era ne ku lw'obukulembeze bwange wansi wa Honorable Segirinya Muhammad. Tujja kuba basanyufu nnyo bannakawempe Novi nga nfundikira tuleme kutta mukulu gwa Honorable Segirinya nga n'ennaku 10 tezinakola ki tezinawera. Omukulu gwa Honorable Segirinya mukulu nnyo era twetaaga okusiima ebirungi byakoze kulwa Katonda n'ensi yaffe. tutandike ekibuuzo dakiikemu. Ngenda buuza Honorable Nalukoola, olunaku lweggulo wakoze speech ku mawulire ng'oyogera n'abannamawulire n'ogamba oliwadde Democratic Party kyekikuleese wano nekagundi nkayina wano nakawempe tusobakakanya tulina omuntu omukyamu Nalukoola wa Democratic Party yakyeyogeredde. Ekyokubiri Nalukoola tambuze kirungi nnyo basaba ne banyaba abalungi. Amazima amatuufu gali nti nali wa Democratic Party okutuusa omwaka ogwaggwa bwe nalekulira Democratic Party. Ayogera nammwe siri loboti bannamawulire munanjulira oba obadde okolera ku muleereetu ogumu nga baguyita zifuddewa okyuka nodda ku muleereetu omulala emikisa mingi okwogera eri gye wakola ki gye wavanga oyogera eyo bagita silipo yatanga musigale nange tutambule. Kizibu okufuna omuntu olwaleero nga wazaala muzaale nga wa NUP nange nava mu DP. Oluvannyuma bakawempe North ne bannonda memba nga nze ngenze mu Paalamenti. Kiki ky'oyagala nkuteesezeeyo? Sigenda bakulooze mu mpaka Paalamenti ensookera ddala njagala olabe bannakawempe omusolo gugenderako. Kawempe nga kawempe tetusinga osasula omusolo mu Kampala naye kawempe North nga kawempe yonna erekeddwa. So Honorable Nalukoola singa oba oyiseemu ng'omubaka wa Paalamenti twagala tulabe ogwo omusolo ogwo ogusolozebwa mu kawempe North gukola mulimu ki?
opposition. Soka njagala okwebaza President waffe His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu olw'okutuwa visioni n'atukubiriza ffenna tujje twetabe mu byobufuzi, twetabe mu kukulembera Uganda eno. Nani badeesawo n'entuula n'emyaka kyawo kakawa kange ekyempisa zange n'engamba profession kangireke zijempereza abantu b'ekawempe. NUP tuwadde omukisa ffenna toli muntu yenna gwe bagaana. Tutusodya abantu abayigirize buli omu yenna afunye omukisa okwaki sani badde wano singa badde mu kibiina kirala naga okwebaza National Unity Platform otegeera esobola okunsikiriza n'enkyusa endowooza zange n'engamba kino kansooka ekyeke zijempereze abantu b'ekawempe era mmanyi mwenna kawempe Engineer Senko Kenneth we mutuuka bannange ze mpyaddako era ng'obenzikiza buli mukyala mukawempe agenda kuba ne mamakiti leka 6 program gaasi buli mukyala agenda buli household gy'omanyi mukawempe agenda kubeera nayo. People power everywhere you are. Olya Sawulo kikyoleeta ekyenjawulo kubanga ffenna wano otulaba twogedde tulina abawagizi baffe buli omu tulina gye tuwa gyenvudde waffe ow'enjawulo naye njagala ombuulire gwe nga gwe Honorable Asubiro ki ekyenjawulo ekiyinza ky'oyinza okugamba ekitusingako ffenna abali wano. Aneeyaliza muganda wange kyengenda okuleeta ekisinga obukulu bwe bukulembeze obuva wansi nga budda waggulu so si okuva waggulu nga budda wansi obuweereza obw'omuntu wa wansi Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu baatukubiriza. Ekyokubiri ngenda okulaba nga nteekamu bannayuganda n'abantu ba Kawempe North omutima ogutegeera nti obuvunaanyizibwa baffe obw'okukyusa obukulembeze buno buli mu ffe tubulina ffe tusobola okubulwanirira era 2026 tugenda kubeera ne gye bayita protest vote woolondera w'osigala woolondera wetusimbula paka nga batulangiridde bwetekikwetaagisa kuva woolondera londa obeerewo sawa 11 tugenda kusimbula awo nga tugenda gye balangirira oba oli Soloti tandika oba oli Masaka tandika ow'Ekawempe tandika ow'Okalerwe tandika ffenna tukimalira Namboole mpaka entebe mu ntebe twenunule nga bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala. People power, power. Baganda wange nagala kusaasira nti wayita mu bizibu bingi olw'okubeera okuvuganya gavumenti eyamusibira mu ggwa ne bakusiba obeerayo oteeseteese otya okuyamba basibe banno bewaleka mukomera. Neyanziza nnyo muganda wange ekyo kibuuzo kirungi nnyo mwenna mukimanyi bulungi nti nze Magala Umar ayimiridde nammwe wano nakasiba emirundi egiwerako ng'omulundi ogwasooka twali Kayunga nga tugenze okukuuma akalulu ka muganda waffe Nakwedde Tebabba era bwe batusiba n'abantu bangi mwalimu MP Kalwanga mwalimu meya w'Ekira meya Mutebi mwalimu ne Commissioner Rahma Juma naye nasigala ku mazima ne bwe bansiba ku luno nga bantaddeko ebisangosango eruzira mu nkomera erisemberayo ddala waggulu maximum security prison nenkwata ennaku 10 nenkwata ennaku 2 nenkwata ennaku 3 nenkwata ennaku 4 nenkwata ennaku 5 nenkwata ennaku 6 nga sikyusanga kigambo kyange nga ngamba twagala kujjako dictator president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agende mu ntebe. Njagala okubategeeza baganda bange muganda wange
wange mulumbe ekibuzo kyombuuziza it is painted all over. It is painted all over me. Kindiko yensonga lwaki outfit eno gye nayambadde kuliko baganda bange abasibe abali mu magomera tukyababanja ba political prisoners. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you. Wabuuza ekibuzo weereza ki otusiza abantu bo era okoledde ki Obwakabaka bwa Buganda engeri gy'oli omutongole Ssaabasajja bali wano nze omuntu beesinga okubaka wa palamenti 2021 era nga ndi ssentebe bw'ekyalo muganda wange mu bizibu bye nasanga mu bantu abali mu bitundu byetukulembera bitaba na mirimu naye nsobodde okuwa emirimu abantu abasoba mu 50,000 nga mbawa ebbaluwa ku mbeereri abawali nfubye okulaba nga nyambako okusomesa okuyamba ku bantu baffe abamufuna mpola bakasulirako ku busubu obufiizi obutonotono n'obukufuna basarezi basobole okuba nga bagenda mu maaso bamunyunguke balabe engeri ki ensi eno netufugibwamu obubi era tusale amagezo giddako so ate mu kya Buganda nenyambako okulaba nga enkola za Ssaabasajja eza bulungi bwansi zitambuzisa bulungi omutendera gwonna webale nnyo muganda. Ngenda kusooka okwebaza mukama wange Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja gw'oyina waaka obwemupiira lina bwagala 96 najjajja wange antwala okusoma nga ndi mupi wano naye nga ntya nga ndimu akatengo naye ngenda okulaba okanze jjajja mwami n'omuteekamu embwalawo naye nga mbaa buli kimu kisoboka obalaba kati nserekani atamanyi nze nfuna enyinga kati lwaki nalaba ebyansereko Moses boxi kati ngenda musaba busabi ajje tukwatagane muwa omulimu gwa personal assistant sebogogera okwera personal assistant wange mutambuze emirimu gyamukama wafeosegiriga sokugenda okubuuza kibuzo mukama wange yamuguwa omulimu sebo nakabogisi kakano sebo tandika okusevengaso mukama nakabogisi mukama wange tukuwadde era kusuubiza omulimu ogenda personal assistant wange abantu bakawempe nosi bonna bakkiriza newangalebo Robert Kyagulanyi Ssentamu nebuku yonna weyanze bana ekibuzo kyange kiri kiriya nnyo oyagala kukiikirira abantu ba Kawempe North njagala ombuulire Kawempe North specifically erina working population living and working population y'abantu bameka neyanza nyosaba mukama wange Kawempe North electoral area erina ebyalo 49 tulina emiruka 9 tulina polling stations 165 omuwendo gw'abalonzi abali mu Kawempe North galinga 7,000 esero mukama wange eyanza Sits Obuganda Election Management Committee abadde ajajinga netalikipa waffe ekiddako mwena mutegedde process. All of you now know the process and how it is going. Like I said the last time, session eno ebadde erina max 10 era kyemanyi bamaze dda okuzigaba olunaku olwajjo bazze ne baba buuza ebibuuzo bano ba candidates bonna bonna era ne bawadinga max out of 40 ekitegeeza kyekyo nti max 5 kati tuzirina already naye max 5
zivaawa zigenda kubeera ku ground era ndimusanyufu obagamba nti tiimu already gyeziri zikokota ground eyo okumanya abantu ba Kawempe North bagalani abakiikirire. Ladies and gentlemen, I will not say any other thing but invite the President to conclude. Mr. President. Anything Media.